Kkooti enkulu mu Kampala etudde enkya ya leero okubulira omusango gw'abasiraamu 14 nga bavunaanibwa emisango egyekuusa ku kutemula bamaseeka omuli Sheikh Mustafa Bahiga n'abalala. Olwaleero oludda oluwaabi luleese omujulizi omulala mu musango guno ng'ono ye mutabani w'omugenzi Sheikh Mustafa Bahiga. Annyonyodde kkooti nga bwe yalina kitaawe okuviira ddala ku muzikiti gw'ebwebajja we yakubibwa amasasi n'okutuusa akaseera we yasize omukka ogw'enkomerero nga bagezaako okumuddusa mu ddwaliro e Mulago. Mulekwa ono era attottoledde kkooti nga bwe yawulira kitaawe ng'alaajana erinnya lya Kamoga bwe yagamba nti ye yali awumye omutwe mu kuttibwa kwe. He also said another name. He also said Kamoga. He said that Kamoga. He said it in Uganda. What did he say? Can you repeat exactly what he said? Kamoga onzise. Wano Ssaabawaabi wa gavumenti Lino Wanguzo bwamubuulizza oba Kamoga ono amumanyi ekintu kyakakasizza kkooti bwamusonzeeko. Is that the person? The Kamoga you know? Yes. Wakati mu kajojijoji w'ebibuuzo okuva eri bapulida abawawaabirwa nga bakulira Fred Mwema, omujulizi akunyiziddwa okunnyonnyola kkooti lwaki ebigambo by'agamba kitaawe bye yayogera tebyawandiikibwa mu sitatimenti essatu ze yakola ne poliisi oluvannyuma nga kitaawe amaze okuttibwa. Mu nsonga y'emu, omusirikale wa poliisi eyeekebejja emirambo gy'abagenzi Sheikh Chiria ne Sheikh Mustafa ayanjulidde kkooti ebiwandiiko bye eby'obuyigirize ebyamusabiddwa kkooti olunaku lw'eggulo. Ye pulida w'abawawaabirwa Fred Mwema ategezeza nga bw'atali musanyufu n'obujulizi obuleeteddwa mutabani w'omugenzi kubanga bukontana n'ebiri mu sitatimenti za poliisi. Tumubuuzizza lwaki mu kkooti ayogedde nti taata we yamuwulira ng'agamba nti Kamoga nzise naye n'alemererwa okukiteeka mu police statements ze yakola amangu ddala nga taata we yakafa. Tabadde clear. Naye mu kutwaliza awamu ebyo ebintu byonna kkooti ejja bitunuulira. Abavunaanibwa 14 okuli Sheikh Muhammad Kamoga ne Sheikh Siraj Kawooya kigambibwa nti beenyigira mu kutemula bamaseeka abasatu okuli Sheikh Mustafa Bahiga ebwebajja, Sheikh Abdul Kadir Muwaya Emayuge ne Sheikh Hassan Chiria ebweyogerere mu mwaka gwa 2014. Bano bazziddwayo eruzira wakati mu by'okwerinda eby'amaanyi okutuusa nga lumu omwezi ogujja kkooti lw'enaddamu okutuula okuwulira omusango guno. Omusango gw'okutemula bamaseeka gukyayindira wano ku kkooti enkulu mu Kampala era ng'olunaku olwaleero oludda oluwaabi lwongedde ne luleeta obujulizi ng'ono ye mutabani w'omugenzi Sheikh Mustafa Bahiga era ng'ono alumiriza nti kitaawe bwe yali tannafa yaddiŋŋana erinnya lya Kamoga ng'agamba nti ye yali emabega w'okumutta. Ku lwa Kingdom TV, Madrid Nabukeera amalindirire. This is Kingdom TV.